Abagara balungi tubaniriza kumukutu gaffe ogwa Nalubaale ba Divine. Muli mutya bassebo ne bannyabo mukyebaleko kyonna gye mukoleeyo gye mutuusaako engalo abaami n'abakyala bannange. Mbeebaliza ddala kyansusu okwekuumira ku mukutu gwaffe, mwebale byonna bye mutukolera bannange, mwebale kubeera very supportive mu nsonga z'obuwangwa n'ennono bannange. Tusiimira ddala. Tudde Nalongo Nalubaale musanze wano ku site oba site yaki ajja kuba nga atunnyonnyola because I'm seeing stones, I'm seeing. Nalongo. Leero obala kaki? Nedda. Tuli mu kisibo. Mu kiraalo. Tukola silage. Okay. Of course wante. Kakati bannakawere. Tubateekerateekerawo ekyenjawulo. Okay. Basobole otuwa amata. Okay. Amanyi si kirungi kusaba nte mata gy'otawa ki? Biwata. Biwata. Kati awo ffe twagamba yadde zigenda ne zirya buli kimu. Ate kati ziteeketeekerewo ak'enjawulo akali appetizing. Nalongo oli mulunzi. Mukayita ka evening snack. Oli mulunzi? Yeah. Ndi mulunzi. Ekyo tekiriko kubuuza. Okay. Olunda ente, embuzi, eza nnyo ssebo, enkoko, embaata, obumyu. Okay. Buli kimu. Everything. Endegeya. Like buli kimu embaata z'oku mazzi. Embaata z'oku mazzi nazo ozirunda. Nja zikwatako ka video. Crocodiles. Nalongo leero tuleetedde ki? Tetwagala nnyo kuliira budde bwe bungi. Waliwo ensonga y'amangu. Njagadde twogereko. Bweza nnyo ssebo. Omwana yambuza ekibuuzo nti is it possible tukusamira while going to church? Tukyankutteko. Okay. Nengamba ndowooza tukyogereko. Is it possible tukusamira while going to church? Twebuuza okusamira kyeki? Okusamira z'enkola ezaateekebwawo oluvannyuma lw'okuba nti bajjajjaffe baali baba nga tebakyalabika nnyo, amadiini gazze, kwegamba buli kimu ne kikyusakyusibwa ne wateekebwawo okusamira. Kati buli lwojja n'ogamba omuntu nti ndi Muganda era nzikiririza mu buwangwa bwange, automatically akutuumirawo eri obusamizi. Ye tafaayo oba oli musamizi oba toli muki. So you don't have to say oba oli musamize. Yeah. Akutwalirawo nti oli musamize. Kati nze kye nakola nagamba sigenda kulwana n'abantu. Busamize kye kibateganya. Oba oli tufunirayo akadde n'otunnyonnyola kigambo busamize. Nenzikiriza nti ndi musamize. Yadde nkimanyi nti nze ndi mukazi Muganda omusese azaalibwa Abanyoro. Okay. Eyo nsonga nkulu nnyo ate ya mulamu. Kakati oli mukazi Muganda omusese omushe. Okay. azaalibwa Abanyoro. Omusese azaalibwa Abanyoro. Yeah, that's it. Awo bera mutuufu. Kakati mwana wange Nicholas ekibuuzo nakifunye bulungi nemmanya nti toli wekka nno, muli bangi. Abeebuuza tuze tugyogerako over and over again. Naye nga kituufu kisaanidde kisigale nga kikola ki nga kyogerwako. Ndi musamize nsaanidde okusigala nga ngenda ku kyaki. Kisinziira osooka neweebuuza kyaki kyeki. Kubanga ffe twakizuula nti kyaki lyekuŋŋaaniro ly'abantu lye baateekateeka mu ddiini zaabwe ne bakuŋŋaanya abantu ab'amawanga ag'enjawulo ne babakolamu omulimu. Kati ne bafuna n'ennaku zino ze bagamba nti ze bakuŋŋaanira ku ki? Ku kyaki. Bakuŋŋaana ku kyaki olw'ensonga ez'enjawulo. Balinayo ebibiina eby'enjawulo, balinayo businesses. Oba namwe mutongoze nakusaba. Abalaba bagenze kunoonya baami, abalaba bagenze kunoonya bakyala. Oba namwe. Oli n'agamba nti nze njagala nfuna omukyala naye nga mujje ku kyaki. Kati n'abeera very serious n'ateeringa church
nga bwa-identifying omukyala oyo gwakola ki weyeetaaga naye ng'agenda kikola nga n'omukyala naye yamanya nti omusajja ajja kumujja ku church naye naddira obuyisaayisa bwe bwonna n'abwambazayambazaawo neyeesomba ku church n'abeera holi ng'ebyo byonna bibikkiridde kati n'abeera identified abo ne beewasa. It depends bw'oba ogenda ku church ogenda kukolayo ki kubanga nze nganze kati ngenda babulira nze nganze siina nsonga entwala ku church. Why? Kubanga siinaayo mulamwa. Okay. Siinaayo mulamwa Naalongo. Toyinaayo kifo tebakuwa kifo mu kanisa. Nkyagaza ki? Nze ndi mukazi Muganda. Okkiririza mu baganda ku church? Do you have any problem with them? I have no problem because kiringa okumbuuza nti okkiriza mbagenda mu bbaala. Okay. They have their reasons. Okkiriza mbalya mu hoteli. They have their reasons. So everyone has reasons why they go to church. Naye particularly okugamba nti okusamira nga bw'ogenda ku church, it is controversial. Why? Osanga tekyali badde mu buzibu. Naye obuzibu bwe twasanga, one, nti amakyaki agamu mark me, gavumirira obuwangwa. Omusajja abeera awo nga yessa ennyonga, naye nga buli ekikwataka ku buwangwa bwe akivuma. Kati bw'amala okukivuma, ate naddira obuwangwa bw'abali n'abwadoptinga n'abanga ate kati ye bw'atambuza. Kwegamba n'omutunuulira n'omwewuunya n'ogamba oba ate kati ono ali biki nga naawe tobitegeera. Naye apart from that ekyokuba nti bavumirira obuwangwa kubanga nze I can't stand okuyimirira mu maaso g'omuntu avuma obuwangwa mba njagala mu challenging mulage nti gwe yadde ovuma obuwangwa naye naawe byolimu bya kisiru. Yeah, mba njagala mu challenging. That's why sisobola kugendayo kubanga bajja kwogera ebinyiiza ate mbe nga nkoze ekyo. But in scenarios ekikunyiiza kuba bagamba leta embugo tuzokye, leta lubaale, njokya masabo. Fire! Ate olubugo is a tree. It's a backcloth like balujja mu muti. What makes it evil? Anti bya lubaale. Okay. Mwe mubyambala. Kati njagala ompeeyo verse mu Bayibuli ebawandiikira ku lubaale. Ebyo byonna ebintu bikoleddwa abantu wano. They misinterpret everything. They put their interests there. Ate ne baddamu ne bazituddiza. Era we've realized nti abantu abasinga obungi abali okuba bavuma lubaale ekyewuunyisa bamupracticinga. They practice. Bamupracticinga kati mu kaweefube w'okwekweka abantu baleme bateebereza na kubasuubiriza. Beefuula abamukola ki? Abamuvuma. Naye this is the major reason why I don't go to church. Ensi yange eno yalimu emirembe. Abantu baabangamu nga balya banywa beeyagala era nga bakolagana bulungi n'omutonzi waabwe. Abo abasajja bamagulumeeru abaaleeta eddiini ne bajja ne babagamba nti ebyo byonna bo bye balowooza nti bye bibayamba Bya kisiru. bikyamu bya sitaani babisuule batandike okusinza bo katonda owaabwe gwe baali baleese. Naye nga mu kuleeta katonda owaabwe, Katonda kigambo baakisangawo wano nga kyaffe. Kati bo bajja ne God ne bajja ne Christ. Kati Christ nga ye Jesus. Abamu ne bamuyita Yesu, aba ne bamuyita Yezu. Muntu yatya? Y'omu. Ekyo si kye kiŋŋaana ogenda ku church. Ekituufu kyekyo ekikulemesaayo. Ekinnemesa ogenda ku church y'engeri gye bayisaamu bajjajjange nga bazze wano. Lwaki weesiba ku byayita? Si kwesiba ku byayita Naalongo, nze sina jjajjange gwe njogerako nga waggulu. Oli mubadda. Of course be tulimu. Bwe njogera ku bajjajja njogera ku bali ab'edda. Bajjajja bo be baanona wano ne babatwala. Abo be baatwala mu slavery. Be baatemangako emikono bw'oba okuba baweesa. Tebeetonda. Be baayokya. Ani Naalongo? Anti kati abaliwo. Mu bantu abo abaliwo ani yali avuddeyo ne yeetonda? Naalongo right now be tuyina si be baabikola, si be bakwata bajjajjaffe ne babatwala ku mawanga. Oli kyajja okugamba? Abantu abo sigenda kubavunaana. Nze nvunaana kintu kyabwe. It is still the same body, the same entity eyakola ebikolobero ebyo. Singa entity eyo ekeeranga enkya ne yeetonda n'egamba bannange
mutusonyiwe. We were wrong about this all this time. We were wrong. Twali bakyamu olwabo abaatusookawo okubanga baakola bwe bati. Okubanga baaleetanga emmundu naye nga bazibiseeko Bayibuli ne bayeekera obwakabaka. Ne basensera mu bantu ne babagabanyagabanyamu ne babagulirira ne bayuuza obwakabaka. Situganye n'abo abantu baffe abakkiriza okwekobaana nabo baali bakyamu. Naye nabana abaatulumbagana okutuyingizaamu ebintu ebitaatuliimu nabo baali bakyamu. The most hurting part is okubaka omuntu okutambulira ku ekyo gwe kyoleese n'otuuka n'okubanga ojja kumutta omutwale ku buddu omuwaŋŋanguse omumaleko emirembe. Up to now bakyakikola Naalongo. When those people get to know nti ono omuntu musamize nti oba takkiririza mu byaffe baba baagala bakuboole. They decampaign you nga baagala waleme kubaawo naakolagana naawe. Va ku bino ebyabakyala kati bye bazze bakola bamama fiina ne babalaga nti affe abasamize tubeera ne ssente zaffe ate nga zo ssente bazaagala kubanga originale nga bajja zaali ssente byali bya bugagga bye baali banoonya. Kati essaawa eno ne bw'obeera musamize ng'osula onyeenyansaasi mu kibbo kyo n'okuŋŋaanyaamu akakadde n'ogenda mu kyaki tebajja kugoba. As long as ovaayo gy'okola ki gy'oli tebajja kugoba. Kakati nze nga nina omuzimu gwa jjajjange gwe baatemako omukono olw'okuba yali aweesa ng'ate bo tebaagala aweese. Kati mbu nga nkunnumba neesomba mbu ŋŋenda mu kyaki ng'abantu be bamu abo be baamutemako omukono olowooza ogwo omuzimu guba musanyufu? No. You can't serve two masters at a go. Nkukakasa bw'oba osamira nga bw'ogenda mu kyaki njagala weezuule weebuuze of the two masters ani gw'okolerako obukuusa ate ani gw'okolera amazima. Kubanga togenda kusobola bakolera amazima batya bombi tojja bakolera amazima bombi oteekeddwa okuba nga olinako gw'osaavinga. So nze nakyogerako ne mbagamba if you're going to church for various reasons ng'oggyeko belief okugamba nti kino kyenzikiririzaamu n'olwekyo I'm going to church, it's okay. Era ojja kwesanga nga bw'obanga you're going to church for belief kijja kukaluubirira nnyo okugamba nti ojja genda mu church nga bw'osamira. But if you're going to church for other businesses, say oyinayo church yakuwa tenda go supplyingayo bamutata Eucharistia, go supplyinga Eucharistia, church yakuwa tenda go bawa wine gwe basembera, church yakuwa tenda go supplyinga amasomero gaabwe emmere okitegeera. People go there for various reasons kubanga it is an established entity. Of course there are a lot of businesses of which eziwabaazo abantu abali mu church bebawa emirimu. So most people go there olwokuba banagamba batya nti sikyasaba ate nga bampa tenda. Kati awo oluusi wakati wa tenda awo eba ya mwaka asooka n'asabako okuva January mpaka awo mu March. Easter oluggwa otaddamu kulabika akomawo mu November nga December neetera okukola ki batere bamulabe issue ebeera yakulaba alaba buki. Ate ne church nayo nsanyufu kubanga yo basically terina nnyo kyebaagaza yeeyagala ogende obatwalire ku kaki ku kasente okusinga kyekyokka okubiriza n'abaana bo bajje kubanga buli mwana era ajja kujjamu n'akaki n'akasente. So gwe oba olaba nti osobola okusamira nga bw'ogenda ku church it is okay with you naddala nga bajjajjaawo bakulese n'okikola it is very okay kubanga ffe tetugenda kuwa jjajjaawo mateeka naawe tukuwa amaki amateeka. So you just have to think about it olabe ky'oteekeddwa okukola.